Kalama TV kojja mate balamusiza nnyo bawala bange batabani bange mulimu ki eyo emirimu gigenda gitya kansuubire emirimu gyammwe gigenda bulungi tufunye obuzibu obw'okubeera nga abawala bangi bakwatibwa abagaana bwe batabawa butwa omuntu ayinza okutta oba omuntu ayinza okubeera nga akukola ekintu kyalaba nga kyekigwanira mu kubeera nga omujoozi n'otamukkiriza. Omuwarabu nga ye alabira ddala nti omuddugavu oba omuwala omuddugavu okumugaana okubeera ng'ayisaawo kyayagala oba okumugaana okubeera nga yeegatta naye kibeera kya buswavu, kibeera kya bunyoomi, aba alaba nga omuddugavu ŋŋaana otya. Olwaleero ŋŋenda kujja n'eddagala, ŋŋenda kubabuulira ekintu ky'olina okukola omuwarabu oyo aleme kuddamu nakukwatako nakulowoozaako. Njagala muwulirize bulungi mwenna abawala abali mu biyumba, kuba nkimanyi mwenna abawala bali mu biyumba. Mu biyumba omwo mulimu baba oba batabani be oba abagenyi abaali bakwegombye. Ekyo kyo kya bulijjo, era muwala gwe batakikolako ate omanya oli mu buzibu, kuba muliwo mwenga mmwe ebitonde ebikazi muliwo okubeera nga mukwanibwa ate nga mwegombebwa kuba enkula yammwe yo Katonda agikola bw'atyo nti mwakula bulungi era musikiriza. Bw'omanyanga ekintu ng'ekyo nti nga ggwe omuwala oliwo okubeera kusikiriza musajja nakukwanibwa, manya nti bino byonna ebikutuukako oyo aneegombye onayagala kunkwata tegaba mawulire, kuba ekitonde kyo kiri bwe kityo nti kisikiriza. Omukazi yenna asikiriza. Kuba waliwo n'abagenda ne bafuuwa emmindi ng'ayagala kufuna buganzi, ayagala kufuna nga abasajja bamuyaayaanira. Ensonga wali ozeekaawo n'obuuza lwaki onaabakayaayaana? Tunaabakayaayaana kubeera nga abasajja batuyaayaanira. Kaakati ŋŋenda kubeera nga nkubuulira ebintu by'olina okukola okubeera ng'omuwarabu agenda kubeera ng'akudduka. Buli kadaama yenna ayingira mu kiyumba njagala owulirize. Saagala ove mu kiyumba ekyo nga bakuwadde obutwa olw'okugaana, ng'oli ayagala kutta olw'okugaana, oba abalala babagoba ku mirimu. Waliwo omuwarabu n'agamba sisobola kubeera nakadaama atakkiriza bye njagala, ng'oli agamba gwe kankugobe bugobi ku mulimu. Naakuzza ku ofiisi naye nga mu butuufu ekikuzziza ku ofiisi busungu buno bw'alina okubeera nga wamugaana. Obusungu obwo bubeera bw'amaanyi ddala. Omuwarabu alabira ddala nga kadaama tewali ngeri yonna muddugavu gwagaana muwarabu, ye biliifu yaabwe munnaaye. Katugenda kuva mu mbeera eri gye tubaddemu nti boosi oba omuwarabu oba batabani bakusaba n'ogaana. Eyo njagala gisangulawo nze nga kojja. Omuwarabu yenna kasita akusaba tugaana, wabula tugenda mukubisa magezi na bwongo. Kasita atandika okugamba nti kinkolereko, nja kuwa ssente, bulabulabulabula bwe bityo, mugambe tewali buzibu, tujja kikolako. Njagala kuggyawo embeera ey'okulaga ono omuwarabu nti ogaanye bugaanyi, naye nga gye bugenda okukakkanira kigenda kubeera nga tomukombyezzaako. Ebyo gye tuyita n'okombya, togenda mukombyako ku kintu kyonna, naye ate tagenda kuddamu kusaba. Omuwarabu kasita oyingira mu nnyumba y'omuwarabu n'akusaba n'agamba njagala okwegatta naawe, mugambe tekirina buzibu. Bw'omugamba tekirina buzibu, omwongerezeeko omugambe nti naye munnaaye, nze bwe neegatta n'omusajja
n'egatta n'omusajja. Abasajja abasinga balumizibwa wansi. Gy'ensonga lwaki ne bba wange nanooba owa bba wange nga buli we twegatta alumizibwa wansi. Omuwarabu ajja kulowooza nti omulimba, ajja kulowooza nti omulimba toyagala kwegatta naye, okoze magezi. Gwe mugambe bugambi sikirinaako buzibu. Bw'oba oyagala kwegatta nange tujja kwegatta. N'ekizibu kye nnina, abasajja abasinga baŋŋamba bwe twegatta balumizibwa wansi eyo. Omugezi ajja kugaanirawo, ajja kudduka, ajja gamba omuwala ono bambi abadde anzikiriza, naye kirabika niyinza okulumizibwa wansi. Yoyo omutiitiizi. Atali mutiitiizi akkiriza nti omulimba, ge gano amagezi g'ogenda omukolera. Wuliriza. Njagala olunaku lutuuke lwe mulagaanye nti mugenda kwegatta. Kola bino wammanga. Nga nakino kye njagala obaga nti zino vidiyo ze mukwata ne muweereza nti baade bankwata, ezo tezikyaliko, ezo zaggwawo. Tewali agenda kutaasa, ne bw'onoogikwata tewali agenda kutaasa. Ng'ovudde ku zino ez'obulimba ng'ono omukazi yateekayo, bamukwatira yenna kye bakola kyonna akyagala, nga yali akaasira dda. N'atulimba nti baade bamukwata. Ebyo byali bya bulimba, twabyogerako. Katuveeyo. Ge gano amagezi g'oba okola. Omwarabu bw'agamba nti ye tewali buzibu, kalaba oba anaalumizibwa. Olunaku lwe mulagaanye, gezaako okulaba nga olukola ng'olunaku olwo maama taliiwo, oba ab'owaka tebaliiwo. Bwe babeera batabani b'owaka, baba ne maama tebaliiwo. Olunaku lutuuke, genda mu ffumbiro, funa kaamulali, muteeke mu mukono gwo. Ofuna kaamulali ono oba pawuda oba kaamulali ono yennyini nnyini, muyise mu mikono gyo. Mu kibatu yisaamu kaamulali. Bw'omala okuyisaamu kaamulali, gezaako okulaba nga ye tamulaba, era tasobola mulaba kubajjukira oba omwesiize bwesiizi ku kibatu. Mutuuke agambe nti kikoleko twei n'omugaa tekirina buzibu. Mugende wonna gye mugenze, oba akutaayiziza mu ttooyi, oba akutaayiriza mu kiyungu, wonna bw'aba yalowooza nti wagenda okutaayiriza, togaana. Nabye ekintu naawe kyoliko okyagala. Kakati abantu abo munnaaye baagala nnyo okubeera nga babakuli, kijjasigama bakuli nabo beeyo mugiyita mutya. Tumulagire ddala nti ekintu kyoliko ddala naye wakyagala dda. Mukwate ssemusajja agenda, omuteeke mu kibatu omuli kaamulali. Wano wanaagambira woonoomukwatiraku bw'oti, ategezaako okulaba nga wano ku katuli ka ssemusajja agenda oyisaawo ekibatu. Oyo omuwala bw'agenda kudduka talikuddira. Ssemusajja agenda ng'erinnya bw'oliwulira, bw'anaagenda tagenda kudda. Agenda kutegeera nti ekintu ky'omugambye oba ky'omugamba nti ebintu kasita weegatta n'omusajja wabeerawo ekizibu kyafuna, kibeera kyekyo. Tulina okutandika okudda nga tukola obukodyo. Tolwana na Mwarabu nti akukwata, wabula teeka kaamulali mu ngalo. Kaamulali mu ngalo oyo bw'onoomukwata wali n'omulaga nti gw'oyagala n'okubeera nga ekintu okikolako, agenda kumubalagala, taliddamu kukumanyiira. Amagezi ago gemba wadde tegayina bulabe bwonna bwe bujja kutuusaako, kuba omuntu ajja kutegeera nti ekintu obadde okyagala. Ate ojja kuba wamubuulirirawo nti gwe buli musajja gwe weegatta naye aba agenda okwegatta naye afuna ekizibu nga tamunnakikola. Omuwarabu oyo ajja kutuuza nniya. Muve mu kulikoodinga yokulina kyokutaasa, wabula tutandike okubeera nga tuyiga amagezi. Omuntu ono nkola ntya okubeera nga ekintu kino takiddamu. Njagala mujjukire dda, waliwo abawala bangi
abaataasibwanga nga batuuse mu kikola bwatuuka mu kikola ng'omusajja ayagala mmukwata omwana agamba tekirina buzibu tukikole naye lwakuba lindako male okumira empeke zange kuba bwe mmira empeke zange eza siriimu ekintu kino tekirina ngeri gye kinkosaamu bwala bangi nnyo barepisiti baddukanga nagamba oli mulwadde lwakuba kati ennaku zino nti siriimu oba yakendeeramu naye oba abantu tebakyamutya nnyo tekikyawulikika nti kyamaanyi nnyo naye abawala bangi nnyo abaawonanga okukwatibwa just kulimba musajja nti mulwadde kakyembagamba obukodyo buno naye tuyinza okubuteeka mu angeri kuba tasobola gamba mwalabu nti oli mulwadde siriimu kubajjukira baveeno nga bakukyekinze kati kamulali muteeke kuse musajja agenda tewali mwalabu agenda kuddamu kukwata Kadaama kojja matte Kadaama TV mubeere bulungi